tewali kintu kirala kitambula ku TikTok ne mu group za Kawempe bebo video buli omali mu kulaba nabali tagenda kulonda nabadi agamba kati yazuukuse muleke opposition etobe muleme kujanguyizanga buli kaseera jukira eno wansi tebalina kye balinayo tebalina mirandira tebalinayo abampulira mwenanga muri security bana abantu mubaleke tebalina kye balina wansi nawoze mu kalulu ako nakola proposal akawedde kali ndika proposal yali egamba nti tujje security mu byobufuzi nemba wa strategy tukole wano bwetuti tuyina bano ebintu bingi. It was a very very good tactical proposal and practical, easy to implement and with less costs. Tajjo muna ngamba mtabani proposal biwanvu chaye bakuyita mu meeting tojja byaddirira sijja byogera. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu, kola kwabo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa Saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen. 13 tonyezawo Sat Radio for Ensunsuzi, 10 tonyezawo Musanvu Radio 7 era akarabjuko obukama bwaka barega kusa 12 omuzeewo Musanvu Radio 8 Radio A Marafati Musoke gemanya program gw'ensonga ni wensonga ndi ne Honorable Herbert Anderson Rora na Kawa West agamba nti wekatalijirya wakiri n'abiikamu amasumba tutematema ensonga tuli ku nsonga ze Kawempe North siyoka oba tutunulira ku brutality amaanyi agasusse aba byokwerinda wakati oluli aganti nesiryo jikubye nyondo nacho nga kibadde tekyetaagisa otukidde sinza butakusosa ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga oluvanyuma lw'okuba nti akakiiko k'ebyokulonda kalangirira okulaba nga waddibwamu okudda mu kifo oba wabeerawo okujuliza ekifo ky'omubaka yali avudde mu bulamu bw'ensi eno Segirinya Muhammad oyo yabuvaamu. Kawempe kakati ekiriwo bantu bali mu kwewandiisa olunaku lwali akakiiko k'ebyokulonda kamaliriza okuba nti kanominating oba kasunsulamu abo abagenda okubanga ababeesimbyewo bagenda okubanga bakiikirira oba munaava agenda okukiikira ekifo kino mu parliament akaseera kagenda okubanga kaddako wakiri okuvaako ngenda kusomezi 13 omwezi ogwokusatu ba 14 onarebe byonna situbiinaako nnyo buzibu naye waliwo ebintu ebitayalabise bulungi naddala olunaku olw'eggulo ng'okwewandiisa kuno okutandika nalabye candidate w'ekibiina kya National Unity Platform Lwimbazi Nalukola Council bamusikaasikanya ebitogi baga nti afunyeemu katesiti akasooka mu bino byayingidemu ebyobufuzi ebyokutoba. Ne wabeerawo munnamawulire munnaffe wa top ebamukubye mutwe kugwasa bino tebitandise okubanga bitusiigira ekifaananyi ku kigenda okubaawo 220 nga tugenda mu kaluka 226 embeera eno eba yeetaagisa sooka otunnyonnyola gwe kino kiraba otya? isi waliwo munnamawulire omu munnamawulire era nja muyita munnamawulire ye mwogezi wa UPDF Major General now babaita acting simanyi acting Major General abeyo ranka yavudde wasanyi dawo ojebuuza but bamubuuziza what is your opinion nagamba does it matter? It's my opinion. Ate nkolera institution kati does my opinion matter? It does. So in this particular case era tuyinza okugamba does any opinion matter mu nsonga naddala ng'ezo ez'Ekawempe but kikusiigira ekifaananyi nti gye tulaga si wangu era njagala okusaba buli munnayuganda ayagala eggwanga lye
akalolo akajja tulina okwetegereza ennyo kuba vigilant nze nengeramu bwekuba mu ttooki ndaba nga waliwo okubuuka emyala gye tutandibuuse naye ku lw'obulungi bw'eggwanga ne tugibuuka ndaba nga waliwo okwesonyiwa ebintu ebimu newankubadde tulowooza nti si bye twandibadde twagala naye ebyo byonna nga bikyali awo nze kampa opiniyoni yange ng'omuntu ab'ebyokwerinda omwana omujjo yansamarizingidde naŋŋamba weevu kiki nga tugamba this time teri egenda kuweeba weevu n'agamba weevu kiki naŋŋamba weevu is anger busungu nambuuza oyinza okukontrolinga obusungu bw'abantu onoomanya ebinaanyiza abantu koolwo oba mwezi ennaku kizibu nekinzizaayo actually nekinzizaayo gamba nti si kituufu nti nno bannakampala tebaagala NRM naye waliwo ebintu ebireetera abantu oddala mu biseera by'ovululu naddala nga akalulu kanaaba obutalonda NRM nga kalulu tekanaba kubanga katuuka waliwo ebikolebwa ne bikyayisa ne binyiza abantu ne bibaleetera okubanga buli eyeesimbyewo ku NRM tebamulonda naye ng'ate si kituufu nti babeera bakyayibwa tebaagala NRM ab'ebyokwerinda batulekera ebyobufuzi mu bbanga ttono nyinza okuwalirizibwa okuddamu activism ali active nga twadvocatingira political spaces eziri occupied by military or security forces ezituleetedde ffe okubakyayisa bufuzi abali ku kaadi y'NRM okubanga tukyayibwa ate awatali nsonga olingandaga nti bannabyabufuzi abagira ku tiketi za NRM baba bazimbye ekintu kyabwe but towards the end ebikolwa ya security forces biro nebikiyiwa kakati batulekere twerwanirire batuleke tweŋŋange ffe nga ffe basiviliani ne basiviliani twekube nga mwe mubitegeera nga ffe bwe tubitegeera kubanga nga Nalukoola yabadde aganye okukwatayo Nalukoola abadde aganye opiikinga nga bamusindiikiriza bagezezaako okukola buli kimu aganye but that simple act ne mwambusa because he is a candidate today's nomination why would we attack him ebintu bino tuli bantu abantu wawo kye tuyita biology biology tulaba tuli wano tuli mu studio onkyaza onkubira n'akasimu owaaye nga tonnatuukojja no checkingako naye kakati singa mu studio wano nkeera nenzija nkufubutula agakonde n'abali ku TV n'abali ku live n'abali wane bawulira nti bulola amazima ga Katonda buli omu atandika okugamba nedda ne wavaayo omuntu yenna asobola okuvaayo agambe nti nno bulola mutuufu buli omu percentage esinga obungi tejja kukikkiriza era ekyo kiyinza n'okunkyayisa abantu kubanga waliwo minimum standards the more but to diminishing a minimum standard spaces tuba tweteabira akabasa security forces get out of political spaces get out bebakolanga babikola in the name of ate kirungi Katonda nyamiti gwe waliko mu byokwerinda by'e Kampala obimanyi bulungi tebabikugamba bugambi babikolanga balaga nti baziyiza okulabanga wabeerawo okukyankalana kwonna. Yes, but you see kankubuulire teri kibaawo nga tetumanyi organize
your groups, empower them. NRM ngujeko okwefiibya kyekibiina ky'ebyobufuzi ekirina structure okuva ku kyalo paka ku presidency. But mwabirekerera ekibiina ne mukimma sente ne muzitwala mu security. N'abantu sekinomu. A party can function nga tojuwa sente. Mwagaana ekibiina ky'ebyobufuzi okwesondera sente. Tetulina membership fee to run offices. Mwagaana ekibiina okukola business. Tekikola business. How do you expect bino ebibiina okuperforminga? How do you expect these structures to run and efficiently mobilize? Tulinda chairman lwana alokoma walowooze atukasukireyo ko katusakasukidde. Yeye amanyiddi. Structures muzite. Actually on fuelinze. Yes, you are fueling me. Ekasera akatuufu kati in absence of political party kati ate ekyenjawulo ekirimu ng'ogyeko NRM bino ebibiina ebirala bifuna obusente biteeka mu structures. Ekitegeera oba bakajjewa bakavuddewa bayiwamu nko mu structure ne bukangamu ogamba basajja bali ku ground naye gwe ekikyo kinaavaayo kitya, gwe ekikyo kinaamulisa kitya ng'ogaanye okukifukirira. ndabangeza abantu obuntu secretariat yeyina budget bantu nga 10 bebawa budget ogenda okuwulira ku billion gye basindiseeyo ebitaano bisigadde ku secretariat ne basindika ebitaano mu masses. Open up spaces for a political party. Lwaki NRM olaba RPF mukulu Besigye Rwanda Patriotic Front. Yes. Ekola business. It is one of the biggest dealers in Rwanda. Majega Rwanda. Ekibiina ky'ebyobufuzi. Ekitegeera. Ekiri mu buyinza. Yes. Kyekisinga okukola business ne government n'ebitongole bya bulijjo kiri registered. All structures kikola business ne kifuna income ne kifuna profit. NRM mu Uganda eringa NGO, not for profit. Oina akantu konziyukiza wano mukulu keyogerako ndoza Uhuru Salim wa Kampala. Agamba nti babeera ne structures za party ne babeera ono chairman ono okuva ku mitendera gyonna. Babali awo mukulu ng'ayita full figure genda okole kino ng'ayita buchairman bonga tebabebuuzizza nako. Exactly. Kati ebyo twetaaga kati okutunuulira. Those are the issues. Failure to address byebyo kyovulaba you occupy political spaces with the security because your structures are inactive. Your structures cannot respond to the political requirement. Tebaliiwo ongotekawo force okitegeera ne kulwa akalulu chairman w'ekyalo abeera yagenze kunoonya muwogo ali ku mulimu. Kamaro kulona nange ngende nonye kinagulira abana ba kufaayo ku lunaku lwa kalulu district ngeno teyina sente za mobilization. Kurucheva mubaka kadde juba kamubba teyina sente eza mobilization ona odide nenga ate bandi badde bayina sente ezisobola okumobilizinga abantu efficiently. Ngasobola okuhayalinga emotoka, asobola okuhayalinga boda, asobola okuwa abantu nga 10 mu parish naga mugende mufefeta abantu bagende balonde. So obuzibu si bwa sente mirandira okugifacilitatinga gibeerewo. But olwokuba emirandira tegiri facilitated, no one wants to come out ayonoona obudde bwe ono eyatadde akasente ke tuba bwakuta akasente akoze jje yabala akoze jje
ejeri nawe n'otuuka okulitya lwaki to enforcing a political jail nawe where does our money go which activity structures tezirina sente kyekirese security okubanga bridginga political gap so birabo nabibikibwe so at the end of the day twekanganga olwokuba waliwo lakuna waliwo omuwaatu awo ogenda okwekanga ng'akatadde akasente mu structures naddala mu urban centers nga yayinasho. It is not true that NRM terina bawagizi. Nkuwe statistics akalulu akawedde nakawa west yokka erina abalonzi emitwalo 10 n'ekintu. We assume nti tewaliwo opposition atalonda akalulu akawedde oba bw'aba yalonda at least 80% of the opposition yalonda mu kibuga mu kibuga Kampala, Wakiso, Mukono, Metropolitan kale tugambe balonda. But with that heated election otugambye nti yali wave opposition munakawe emitwalo gyali eki mitwalo 3 emitwalo 3 ebeera wave ku mitwalo 10 mitwalo 3 ozimbi wave yandibadde mu mitwalo nga 8 so jiba nti gyali 10 with intimidation with the challenges ezaliwo olabanga toto yonna yalina emitwalo ng'emeka 5 ng'emitwalo 5 waliwo emitwalo 5 egitalonda songa zaabwe ndala emitwalo egyo 5 ayassume bebaati okufuluma munju kubanga waliwo intimidation yatunula ku polling station nga waliwo abantu bangi n'atalonda yajja ku polling station nga akasana kangi teri yajja ku polling station nga opposition n'agamba akasana kangi n'addayo. This means emitwalo gino 5 egyasigalayo likely kuliko emitwalo ng'ena egyenaalemu egitalonda. It is not true nti NRM terina buwagizi byeyina okukola. The problem is kiki ekireeta wave, kiki ekireetera abantu obutalonda. So I think awo tulina okutereezaawo kubanga betutatereeze ate teri agenda tutereerezaawo so tulina okwetereerezaawo. So n'olw'ensonga eyo ekintu kya security mu politics it's not good because ebyobufuzi biri sentimental, biri emotional, biswinging, birimu obwagazi birimu obwagazi birimu okwa omuntu abeeraawo nga talina kizibu na muntu naye nga tamuwagira buwagizi. Ate n'okuwagira omuntu tewetaaga kuzaalibwa naye wabaawo ensonga zo ezimukuleetera okumuwagira oluusi eba sympathy. Oli n'amusaasira busaasizi. Nabadde noonya akalulu wano juzi mu Kiwaatule. Mukyalo omu n'aŋŋamba baatufera omwana yatufera koza atya n'agamba omwana yajja n'ayita wano tombuuza amannya asijja kubuuza mwebuuzisa nnyo mubanga yasebe tumanyi nakawa naffe tetuli basiru tumanyi abafuga ennakawa omwana yatufera yajja wano ng'ali ku miggo yeesibye ekiseminti yenna awonyera ne mutunuulira nti ne ŋŋamba naye lwaki abantu bano tebalina kisa omwana w'omukazi ne mutunuulira nendabira ddala nga balinga abaakoze omwana wange kuba ali mu myaka gy'omwana wange ne musaasira naŋŋamba ndi weenaalemu naye namuwa akalulu musaasira naŋŋamba namuwa akalulu naye ekyammala enviiri ennaku lwava mu kalulu bwe kati twagenda olaba omwana nga takyalina miggo bubadi kati oli yafuna omukisa aba security ne bamusemberera okitegeera mu kumusemberera n'akola act eyaleeta sympathy. Oli n'amuwa akalulu kubanga amukola ki amusaasira byayiseemu but in actual sense oli yali afira bufezi. So waliwo omuzannyo awo
era kaakati tewali kintu kirala kitambula ku TikTok ne mu group za kawempe bebo video buli omu ali mu kulaba nabadde tagenda kulonda nabadde agamba kati yazuukuse mumuleka atobe muleka opposition etobe muleme kujanguyizanga buli kaseera jukira mu 2016 Besigye mu kibuga okutuwaka Nabbira yali aweddeyo nga gwerayo but later twakizuula nti baakikolanga ne basasu waliwo omubaka omulala lwaki yesimu we mawokota mpiji essaawa zino kwali ye mubaka omukyala namboza yiyoyo yagenda n'ategeka okugaba basale n'ateesa ne DPC n'abaana akatuuka mujje mukole ki mugumbulule kaakati nali mu bitundu byeyo ngenda owulira nti omukyala abadde azze okugaba basale poliisi neekola ki nebagumbulula abaliyo ne mbabuuza basale yabadde agaba buwunga bwayiise yabadde agaba amazzi gayiise basale ze yabadde azze okugaba agambe nina basale 10 wali mutwale ey'abaana bw'abanga kituufu yabadde azze zigaba nakati zayitawo kati akakakodyo kabadde kakola but ninamu okukkiriza bantu bano bandi banga balina gwe bakolagana nabo munda waliwo kaakati saawa zino waliwo enneema erabika mugamba nti enneema terabika naye bwe tutunuulira ebize bibeerawo waliwo enneema erabika waliwo enneema erabika ti abantu bano waliwo ayina ekkobaane n'ab'omunda akolera bano akalulu waliwo abakolera akalulu Nabbira yali awedde mu 2016 nenga bayita mu kinene yali awedde naye bayina embadde gye baazanyaawo mu kibuga ne bagufuula nga bakwata poliisi Nabbira najja buvubu jukire engoye nga ziyulika mukiti nga yaleesembayo era weevu yayita mu kibuga wano n'akavunika nebeera buli kimu Nabbira n'akomawo so I have been around naye byensoma oli hagati mwe mwalimu abatebuka ne muyiya plan kati poliisi eno wansi tebalina kye balinayo tebalina mirandira tebalinaayo abampulira mwenna nga muri security bana abantu mubaleke tebalina kye balina wansi but eyo anga buli omujasi nabadde n'abantu wali angamba naye kaakati mmwe angamba oli musajja mulungi tukwagala tukulabye ebbanga ddene tukugoberera tokontradictinga nabyo oyogera nabyo okola byebimu bwoli leero bwe wali luli nakati buuli agamba naye kaakati gwe bino olaba bisanyusa gwe bino byemulaba Besigye ayinza okuba ayina case to answer but the way you handle the case the matter ekuleetera okulowooza nti Besigye talina musango ntere ne bwogenda biology wajjira oli n'agamba kati tayinza kutunulira state gy'alimu n'omumatiza nti ayina emisango baba sajja akoze sajja yenna ali mu kagaali ng'okyanyumya emisango biology kati yakola so kubala musajja bamunyigiriza bamusibako emisango olinga katiza kino waliwo bannabefuzi nga babiri benawuliza nga baga nti ne omukulembeze w'ekyama kya National Platform ayinza okuba intentionally nga yabadde senda kuleetawo mbeera okukwata abaana bano n'ateekawo kamera n'ateekawo kiki batandika okubakuba kakati gwe kankubuuze nawulidde bakyogera bugizi nenze ninga nja kikubuuza oyinza okuba oyina ejjeeryo bwerityo ejjeeryo bwerityo ng'eryo let me tell you okukumba kankuwa example and these are things between okutandika okwetegereza kiki ekyo badde kisobola okuzza n'opengulu because frustrations weziri basuubiza bingi
bye batakola bye batasobola nakola nga ne bwe bandibadde n'obuyinza tebandisobodde kubikola mpulira bulungi bamululu mungi bakodo nawe okogedde baki bakodo ekyokusatu si bannabyabufuzi emyaka gino esatu ena gibadde gimaze okuba exposing naye balijjukira they are artists bannabitone they are artist atuula wansi n'akwata peeni n'olupapula lwe n'awandiika omuzannyo ne gukukaabya gwakulaba n'awandiika amaziga n'amala okugawandiika n'agenda wali n'agazannya n'okaaba gwe yasasudde ssente okujja okugulaba oyo ye art ffe bannabyabufuzi tuba ne art ntugamba kati tukole kaliwa okitegeera kati art oyo oteekwa okuba ng'olina ikomeezo okusoma nti eno script because bwekuba kyakukwata at the moment ani ayagala ekkomera ate wali mwana kyayagala ogenda mu kkomera era bw'obatwala mu kkomera ani agenda okukubira mu ngalo ani agenda okusanyuka ne bano abavaayo ne bagamba ku social media batwale they also don't believe in so they don't tebabikkiriza naye olw'okuba oluusi alina responsibility ku social media kyovanze ninayo nali ntuse neŋŋamba no this should stop tojja genda okola ekintu oŋŋambe nze nzije nkiriininge messi gwoyonoone nze nzije nkiriininge messi but teri agamba nti ayagaliza munne ekkomera ne baba bavuganya wewewo mwebali n'okutta batta but those are a few so tetugenda kusolvinga bintu nga tetwatakinzeeko emotions. This action I am going to do kirekawa abandaba bagenda ku interpreting batya. These are key serious issues. Now mukalulu ako nakola proposal akawedde kali ndika proposal yali egamba nti tujje security mu byobufuzi nemba wa strategy tukole wano bwetuti tuyina bano bintu bingi. It was a very very good tactical proposal and practical, easy to implement and with less costs. Tajja omuna ngamba mutabani proposal biwanvu chaye bakuyita mu meeting tojja ebyaddirira sijja byogera olukichi kuba nti gwalese nkugambye ebirala sijja kukola ki kwogera sijja byogera. Omanyi lwaki nyine ebintu byogera nze oyogera Kampala kubanga nkimanyi nti emyaka egisoba mu 10 badde omukoleramu ohandolinga security ate nga yekosa ne politics naye wali mu Lubaga experience manyo jina awasinga politics asinga okuba kumpi ngayo kyangeringa i center ne mu Kampala wano wakati naye ababaka no aba councillors abafuga kati kumpi Lubaga bali ku ticket ya NRM ba speaker so boleta kino kiringa ekinzere ekiganti maybe waliwe mbadde mutuuse nga aba politician ne NRM twadde tulina kati nga police eringa ebijjulula tulina we tutuuse. There is another narrative naye gyenzikiriza nti kati ntuufu waliwo ebitongole bibiri ebitaagala NRM mu kibuga. nga tebabwagala mbwagala esooka KCC ng'ekitongole ekyokubiri ebitongole ebimu ebyo ebyokwerinda because it is assumed nti kuno okwekalakaasa kwonna kuleeta akasente kabajeti a corporation kakati bwe mubaamu nga muli NRM
katulaba abakulembeze abasinga mu Kampala Central bakansala ne meya BNRM and you have had really less demonstrations there kubanga meya ne bakansala abali active BNRM yes oli talina space ya ku demonstratingiramu ya kwekalakasizamu nga meya tamanyi singiramu kati okuva eri nojja obikolo teeka okubanga owerezaamu ko kulyanyi nga era eyo losi era ohula alina okwegendereza nti bibulukuse nawulyako wano omugenzi amala emirundi ng'akyogerako nti mulimu abantu abafuusinga gavumenti okwanidde obuyinga ebintu byayo achievements zaayo nga kiba intended it is intentional bagikozesa ensobi babakola ensobi mu linnya lyayo for their own benefits blame tegenda kuki tegenda kubonga abantu egenda ku government nga institution tudeo kali honorable waliwo script aba police ko babagoberera ko babavugira gye batamanyi waliwo script kali gye bavugamu gye batamanyi ojolinga bamupanga ngweri those arrests should stop kubaka kati kino omwana eyasinze oku victim kati wa mawulire ayinza okuba ina side jawagira ne kati ekifananyi ekifulumanti kusanga nga nawe nali ekifananyi kyo kifulumanti bakubye wa mawulire waliwo eyavudde mu government yagenzo kyalira omwana oyo ate waliwo yavudde mu police yagenzo kyalira omwana oyo sinamanya but sinabiraba ne Ashraf ero mujjukire byali Masaka oba yali Ghetto TV ne olwagira ugati omuteba gukubye bagwasiza era awe byaddirira awo mbera bino okwegenderezebwa ajja kompaliriza okwogera kubanga oyinako okonyeka akajuliro kati omusajja asobola owandiika oluyimba nerukuka byamaziga kitalo nnyo kitalo baana bato naye nga yatudde n'azannya omuzannyo ffe baazannyanga omuzannyo gwa siriimu mu ssomero ndiwulira ndiwulira nga bakaaba ate yali ndiwulira waliwo ekizannyo ekirala gwa siriimu yali ndiwulira na Ebonies baguzannyanga mu masomero nga bagutambuza ogwo ndiwulira bamu kasooli vudde mu mutwe naye nga abantu bakaabira ddala amaziga abaana abato n'akyawa kye bayita siriimu twakula nga newo omulengero odduka ne bamuzisa obuziiso osigala otya yes kakati oli atuula wansi kati bana abantu ba artists ba artists muteekwa okudecryptinga notadiringa nga munnabyabufuzi yekka wabula nga artist yakola statement gwe n'ogivuukira toyinza kurulinga out possibility nti exposure y'ebifaananyi ebyo ne parade ne dressing na buli kimu oli teyali ku script yakuza arrests because arrests yalinga movie yasinga okuleeta sympathy mu ggwanga muno so provocation nenga nzikakam well orchestrated agamba era ddayo eri eka n'alaba amawulire ng'aseka n'okuseka ng'atiikinga nti kati wano katuufu waliwo akabulamu kyekirina okukolebwa it is possible kyekirina okukolebwa nze nkimanyi kyekiri kyewawandiika omusajja kyeyagobya ekirina okukolebwa batuleke twekube mufuke kali amaggwa poliisi ejje tutaasi simple as that prepare yourselves ne buli lwogenda leka nkubuulire tolina bwogenda kunnyonnyola nga washootinze amasasi mu bantu abantu NRM banaajagala bati by the way abasajja watunuza mu muntu emundu omanyi opposition rarely boogera nnyo tebatera kwogera ku muntu gwe bavuganya naye batera kwogera n'ababyakwerinda ndowooza ne statements oboziraba tayinza kugamba nti ono NRM temumulonda ebiseera ebisinga boogera poliisi etukoze kintu so yes script yeyo era buli omu aba ayagala kifaananyi
ayagala kifaananyi ekyo era ekyo ekifaananyi bwakifuna nze nina abaana abo nabo opposition abo abasinga mikwano gyange kulaba nabo nga mubonga n'aba content abasinga nabo nkulaba nga mubonga mikwano gyange era abamulwira basanga ne baŋŋamba baani watusaase kukomera nze mu kalulu akawedde baana batono be bakwata enakawa ne bakola demonstrations. I drove to all places awabadde omuliro individually nentuukawo nembagamba bino temubikola eno workplace garage yo wonoonyeza 10 ogifudde ate kati nkambye ya muzibu kambi ya mubi eno garage gyofudde enkambi nja kujja nkusaasaanye bwe tuneesaasaanya woonoddira okuli grouping anti muddemu mwetereze goyinza okwokyezaawo ebipiira oli najja naayo kyemmotoka ne garage yonna nodda ne mukulibwa ne bawulira natambula division eno yonna nembagamba eno washing bay oze kukola ofunewo 10 lwaki bw'obanga okola obujagalalo obukolera wookolera otta mulimu gwo gw'ogenda okutta kubanga eno garage gavumenti ejja kujja esiringewo egambe eno crime scene terikuyita just tukujja n'agamba mwenna wano tetwagalawo muntu n'asibawo teepu paka ebbanga lyayagala lwaki wookolera oyagala okukweka ebipiira ebigenda okwokya amakubo ebigenda okwekalakaasa nembafulame mwefuula bakireva nnyo nti mwakwese nnyo ebipiira teriyabagalabye teryamanyi mwamuoza tetumanyi gwe n'okwata emmotoka yo gy'okolerako emirimu n'ogitambuza esaplayinga emipiira twogeranga abantu era ebbanga zonna gundi ezo garage mwe babikulira washing bays n'ebitundu ma stage za boda simanyi biki byonna zonna nazituukamu ku bigere nembagamba temuddamu kubikola nkimanyi olina byowagira era olina obutali bumativu naye leka kusiriwala kutuuka ku level nti ate obutali bumativu bugenda kuttira omulimu obamu ne batigiira era abamu kati bwembasanga baŋŋamba bewatugamba wali osobola otukwata wali osobola okutusiba tewabikola kitegeeza wali otwagaliza kati yafunamu endowooza bafuna endowooza era ezo garage ezo stage za boda ezo zi washing bays furniture shops webabagira byonna tebabakwata ne madivision abalala babakwata kyovulaba abaana b'opposition abasinga nze ne bwe ŋŋenda mu functions z'opposition tebasobola kunyiga tebasobola nakungoba era abamu mbatuukamu ne baŋŋamba tugenda kuwa akalulu naye ku Kyagulanyi totugamba nze no problem nze kyenjagala keka mpakakako because bamanyi so issue eriwo eriemu tetusobola gamba nti fenna baganda bagamba nti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka ekisiki kibeeraawo naye nga toyinza kikoleeza ate akagendo kikoleeza kenkana bwe kati kasubi oba kati ka kibiriiti ke kati ke kagenda okukoleeza ki ekisiki fenna tetuyinza gamba nti tuli bisiki lastire ku nsonga eno mbasaba akalulu ne season gye tugenda si nnungi ate kakaseera katono this is March mugo musanvu we have tetugenda mu gwa kusatu tusigaze emyezi 9 akalulu kano nkalabamu ebintu bisatu kali mu transition eri indirect buli lwe wabaawo enkyukakyuka wabaawo ebintu bingi ebitambula nga Trump
bwawangula akalulu ka 2017 yes omuliro gwayaka mu Washington. Hillary Clinton n'agenda ku TV nga n'amaziga gakulukuta. Ku TV nga n'amaziga gakola ki? Ngera n'eddoboozi oliwulira n'agamba bannange Amerika etusinga obunene. N'agamba ffenna tuli mu Amerika nkulu. Byenjogera si byenjagala okwogera naye kye kisinga obukulu. Ne Kamala Harris era bwe yayogedde mpanguddwa. N'agamba mukakkane temulwana. Tutunuulira Amerika okusinga ffe abantu. Yayogera ebigambo ningamba naye ng'omuliro gutandise okukola ki? Okwaka. N'agamba temulwana. 2022 nga bajjako 2021 Trump era nga avaako. Trump avaako ojjukira. Capitol Riot. Nakatamu basonyiwa. Era Trump yabesonyiyidde. Joe Biden yabalekayo ono yabesonyiyidde. Okitegeera? Yes. So liwabangawo some semblance of transition. Okusesetuka. Ojjukira transition wakati nga obufuzi e Kenya buva mu ba class of 40s 50s nga busala okudda mu mujiji omuto. Uhuru Kenyatta ajja ku Kibaki. Kenyatta ajje ojjukira ebyaliwo. Yes. Waliwo okuyiwa omusaayi. Transition bwezito bwezikola ki? Bwezibeera. Wabaawo that painful refusal to live. Waba ino okubaako ekisaddaakibwa. Kiteekwa okubaawo. Wabaawo agenda naye nga tayagala kukola ki? Kugenda. Wabaawo agenda ng'ayagala okugenda naye nga waliwo abatayagala akole ki? Agende. Olwaleero kankubuulire waliwo abatayagala President Museveni agende nga ye ne bwe yandiyabadde ayagala kugenda. Era nga mu President Museveni mu kugenda bagenda kukola ekisoboka. Tebajja kumuleka kugenda bw'atyo kubanga bayina bye bamufunirako. Otuleka wa? Okitegeera nga bw'avaawo bw'ati bingi bikyuka. Mu Amerika President bw'aba afuluma n'abantu nga 7. Mu White House awo gy'olaba 7,000 jobs waliwo afuluma najo wabaawo ayingira najo emipya mu Capitol Hill awo n'emirimu emirala okwetoolooleggwa 7,000. So, buli abadde afunamu batayagala kufiirwa. Kati buli abadde afunamu waliwo abakutte President Museveni nga bamulyako nga ye source nga bakimanyi bulungi bw'avaawo. That is the end. Abamu nga bakimanyi bulungi bw'avaako bagenda mu kkomera. Abamu bakimanyi bulungi bw'avaako bava mu ggwanga. Kati bakola ebisoboka. Ate yabaayo n'abaana be. Muvubuka munnange ebyo ebisoboka kabireme kutwala. We have a long way to go. Waliwo olwaleero nze sirina mu half nikunuukiriza hafu y'emyaka gya Museveni. Okitegeera njikunuukiriza sigiri. Kitegeeza emyaka gye nnina mu maaso nfuna bulungi. Yes. Gisinga gyendowooza gye nnina mu maaso gisinga gye nnina kati. So future togibalira ku President Museveni. Sisobola. Banange ngule endowooza eyo kwegatteko kubanga nze ndi muzzukulu. Kati President Museveni nakumuwerekera bulungi mutuuse ewaka. Abulireyo. Bwe yatuuka ewaka nenzikiriza nti agaddewo. Fulume nkola ebyange. Kati bona agenda ng'omusindika sindikawo. Era ninamusindiikiriza muyingize mu nnyumba. Ng'akkiriza. Ate kati nze mutwala. Bw'omukuba akaboozi bw'omunyuminkiriza ye wano ojjukirawo. Naye kyangu nnyo. Olwaleero eggulo nabadde ndaba Sudan. Ya Bashir.
otunulira eggwanga eryali almost liyingira mu middle income lyali tanseno sesetuka mu finga liringa lya bawarabu nga lisesetuse nga balina economic issues naye nga ziri manageable. Nze juzi wano nali ku mukolo ogumu nensanga kamwogere tekirina buzibu omugaga Kirumira nampita nga mutabani jangu ntuulawo ne tunyumya wakwagalana tunyumiza mbuuza naye lwaki totya abantu bakulu nze muzeeyi ngani naŋŋamba mugamba muzeeyi kankubuulire tolaba oyinamu akasente tulaba oyina bizinesi ebizimbe byo mu kibuga biri occupied osasula renti osolooza renti okola kino osuubula bino okola biri akasente weekali nomugamba olunaku lukya weruti ng'amakaago tegalina makulu olwaliro bwoba ovaliwinga amakaago ogavaliwingira mu billions mu buwumbi amaka sogera ku commercial gundi amakaago wasula mugambe muyenga wosula ovaliwingawo mu billions naye kyangu nnyo ffe bannabyabufuzi okufuula amakaago amatongo just like this amakaago ne gafuuka amatongo ndabayo ekiri e Ukraine ndaba Gaza otunula ekiri mu Kampala yenna nanga tekuli kizimbe kiri mu otunulira Gaza yenna Gaza Strip abali abagagga bali mu camp geno olabe gundi Hezbollah kye bakola Lebanon ya just kuba kukuma bukukumi Beirut yonna neggwawo Syria Aleppo ndaba Syria n'otunulawo Damascus kintu kitono bwe kiti bantu bakulu kwesiriwaza bafunye butaka bantu bakulu kwesiriwaza si bato sigamba nti tebategeera naye bantu bakulu kwesiriwaza maiti mulimu n'abamu nga bali mawanga malala nga bakubisa abali mulino kati yiyo Sudani people are displaced nabadde ndaba agali amayumba bifulukwa abantu bali mu kampusi ezaali zibanka kati bifulukwa ebizimbe byali bigali kwoleka terina ayinza kusalawo kino ekitundu oli akirwanira kyange oli yakubye ennyonyi erimu abantu 10 n'agamba ng'agiteebereza can you imagine so abono okutemako ekirimi mugwali mugati gwabatuusako mugati kyenkugambe nti bantu bakulu kwesiriwaza kati Burhan nezagalo bombi bantu bakulu yes okitegeera bombi bantu bakulu mujjeeko Bashir nti overstays in power look at Libya mujjeeko ono nti overstays in power have they achieved tebakyasobola ne wadde okubaako kiba azeeyo emyaka nga 10 Ukraine ogiraba yeetaaga bwe bayiba ne discipline myaka aga 50 years okugizaayo kuweebadde kati tebajja naiko batandikira Trump abasabye Sudan eyo ogiraba ne bweba Libya they may never recover Gaza uze muganye okukkiriza because of ideology mwekutudde radicalism mukubaganye at the end of the day bewawamba bazizaayo tewali kikyuse bantu emitwalo enagifudde abantu emitwalo enagifudde millions ziri displaced nebo zaayo tomanyi bagenda kusula ozeeyo ku original state gye waliko so kati bw'obuuza nti Hamas yafuna ki mu kutankula olutalo kiki kyefunye taka bw'obuuza Assad kati ali ku buwaŋŋangusi kiki kyafunye ku Syria eri bwetyo gende Lebanon laba ba Hezbollah laba Houthi ab'omu Yemen what did they benefit tumalize nako tugende mu bulango honorable today eso ife abawagira betuwagira tulina okuba abeegendereza n'ebikolwa byaffe nti oyinza okugamba nti olwaleero siyina mulimu naye ninawe ensula nsobola okupalapalanya n'enfuna ekyokulya naye ate nsobola okutabangula embeera
byonna ne sibifuna byonna olwaleero olaba ojja wane n'oyiya n'ofuna omusaala n'ofuluma n'ogattagatta olunaku ne lukola ki osobola okutabangula embeera nga tokyalina woogattira tolina wooyawulira tolina woosula tolina kyakulya tolina buli kimu. Nalaba omusajja omupalestine ng'aziika abantu family members 17 family members ng'asigadde yekka nosanga family nga omwana wa myaka 4 yasurvivinga yawunawo yekka mu lutalo kuga olutalo yote mundu teriko linnya so n'olwensonga eyo ffe naddala ffe abavubuka kituufu tuyina bingi bye tulowooza nti twandifunye tuyina bingi bye tweyagaliza naye tuyina kuba careful kyeki wegendereza tuyina kuba begendereza nnyo kiringa okubanga abantu kati abavubuka b'ennaku zino tebamanyi nvunza jiga envunza eyo eyinza okujja ate ekwata mu kifo ekiri sensitive eyinza okukwata mulwala muno mulwala nekwata awantu awali sensitive otundulayo ntundule otundulayo ntundule nga wegendereza tewefumita empiso tekufumita n'envunza togifumita kubanga ate bw'ogifumita neeyabikiramu obugina buzaala buyinza okusigalamu kati olina okukola ebintu olina okuba omwegendereza nnyo ng'ogijjako ogikola ki ogitundula ffe byonna bye tweyagaliza tulina kuba begendereza nnyo nti oyinza okwagala okukosa oli naye ye ate yetakusibwa kuba abakulembeze banne bajjamu wasayiramu n'ebirala of course akozeemu jagenda eyo ffe tujja kubonaabona buli omu ajja kwejjusa but lwaki tutuuka mu mutendera gw'okwejjusa eno gana amagezi by the way nga wasayidi zonna abibalekere ebizibu byammwe ye ng'ayiseemu akoze eki kati gwe n'akatono k'obadde ofuna g'obadde okajjako akutunuulira ng'ate mufaanagana mu that particular state. So tulina okwegendereza ennyo nga tuddiringa n'ebyobufuzi kubanga ebyobufuzi bya kisiro nnyo tibisobola okuzza ffenna olwaleero toyinza balaba biliyoni ye Sudan era alina kampuni eri useless bw'otugenda mu Gaza temuli wadde eddwaliro but over what ego kati naffe tuteekemu okwagaliza eggwanga lyaffe tumanye nti ebigendererwa byaffe n'ebikolwa byaffe birina bearing ogimanyi namuziga bearing kabeera kannamuziga nga kalina amasasi munda bubo obuntu bubiri ak'ebweru n'ak'omunda amasasi gali wakati amasasi abantu bagamanyi obwetooloovu buyamba okwetoolooza ekyawaggulu ekiri ebweru naye ng'ate ekiri munda kirina kwe kyekutte twabikozesanga nnyo twakwatanga bearing tuteekamu akali ne tukola ekigaali muteekako amazzi so mulina bearing yammwe nene nnyo kutebenkeza eggwanga era bye mukola birina kinene nnyo kukutabangula oba okutereeza eggwanga kulayizibwa tutunuulira ensonga ezinyama sawa feso setunulidde nnyo ebiseera bino ebyokulonda nga tusinzira ku yabaddewo mu kwewandiisa olunaku olw'eggulo mu bitundu eby'ekawempe mu kujuliza ekifo ekitaliimu kati mubaka avanyuma okuba nti Honorable Seginya Muhammad Mukama yamujjulula twalabye nga abantu abasinga bakubibwa n'okuba nga bayisibwa mu mpisa etali nnungi tukizingiddemu n'ebintu ebirala bingi nnyo politics oyo bwatera okutambula nga ebyobufuzi bigenda okuba nga bijjamu ebbugumu nga akalulu kagenda kuba katuuka kubanga tuli mu mwaka ogutwala mu kulonda njagala tusetukekoko Honorable tuddekoko mu setteeserezo kabondo kabaka wa NRM basinkanyemu omukulembeze w'eggwanga era babaliriza okubaga enteekateeka ez'okulaba nga bakomyawo etteeka eryongera okuwa amaanyi ekkooti ey'ekinnamagye esobole okuba nga yebbulula kubiri byagiteekebwako Supreme Court lwa kkooti ensukulu yaga nti temulina buyinza buwozesa kakano nno bagamba nti sawa yonna kwanjula nteekateeka eno mu Parliament
ensonga ziddeyo butonga bwe twazitandika oyagala toyagala bantu balina okukozesebwako mu kooti y'amagye kakati tubeere bantu bakulu era bw'oba odisikasinga policy todisikasinga comfort yes era bw'oba odisikasinga policy todisikasinga interest ezizonga omuntu kweyagaliza newankubadde policy is interest led nfuna bulungi yes amagye eba ebitongole ebisinga biba ne mechanisms ezitali zezimu kati mu kino naga tujjemu ebintu bisatu ekisooka amagye nga go gayina dynamics zaago kivalaba mu magye tebalina bureaucracy bo batambulira ku nkola zaabwe tobuuza bibuuzo mu magye order ni order omuntu akuli waggulu bwakuwa order ali wansi talina buyinza bugisazaamu mulina kuteeka mu nkola ate okujjako ali waggulu weeyagikuwadde asobola okugikola ki okugikwestioninga kituufu amagye geetaaga kooti yaago naye tulina okwawula kooti eno eryaba eryetteeka lye bajjawo paalamenti ye yalikola kakati mu bintu byange ebisatu mulimu policy mulimu ne policy maker amateeka n'abagateekateeka nga mwagala amateeka agategeera nga mwagala eggwanga likulaakulane ku gundi y'amateeka musobola okutya nga mukyalonda abatali competent mu kukola amateeka mu ggwanga weevu wezikyakola weevu wezikyakola ki wezikyakola tosuubiramu kubaamu n'amateeka mateeketeeke eggwanga nga okulonda akalulu tebikyaliko reason muyaga gujja buzi muyaga biguleese beebo how do you expect bulijjo balaba etteeka livaayo nga liyise mu parliament n'agenda ku radio nga parliament agibadde namu teyafaayo kumanya biki tuli duzi twali mu gundi twali mu mwaka oguwedde nga tulwanagana n'abali b'enguzi naye ng'ebintu biyita mu parliament ng'ababaka obasanga babidisikasinga nga gwe ataliiyo naye nga yakeera n'agenda mu parliament naye olw'okuba amanyi ali mu parliament si lwakuba ali competent ye ensonga zize zamutwalayo era amanyi ali mu parliament kubanga aziika nnyo amanyi ali mu parliament kubanga alimana kwegamba byakola ebyalina okukola mu parliament si bye byamuleesa policy maker eyakola etteeka n'atawa court jurisdiction ye tumunenya ddi parliament yakola etteeka kubanga olwali tunenya bakola bukozi ne basuulaawo bakola kiteekateeka ne bakiwooli oli naye n'akikozesa bwakola ki bwayagala nga munenya president Museveni nti nakozesa amateeka ga abaamuwa amateeka bo baali up to date so twetaaga kooti y'amagye yeetaaga nekyo tuyina okutunulira kiri kimu tuyina okulwana bwezizingirire nti eno kooti tekozesebwa mu nsonga ndala nti kale wadde tekalize naye likole ku byayo likole ku ebyo birina okukolako don't abuse etteeka lino actually state government gyembadde ngenda okukola oyimaze gipimamu mbi ogipimyemu kati ffe abamu tulina omukisa tulowooza nga tetunayogera processa zaffe nzitomukko tekubawo bukubi tya esengejja kyembadde ngenda okwogera si kirungi by the way
ne muyinza okalikodinga ne mukakozesa obubi sijja kukyogera newankubadde kyandibadde kyakulabirako kirungi naye muyinza okka-extractinga ne mukakozesa obubi sijja kukozesa kyakulabirako ekyo naye enkola nti twandibadde tugamba nti eno kooti gye tukoze yamagye era netugifuba okulaba ng'esigala muki mu magye netugiwa ne competent jurisdiction netuba ne qualification nti anaabeeranga mweno kooti kubanga wakola kooti nga togiwadde qualification wasooka kino wasooka kyakufuna kooti nga tonnasooka byegenda kukozesa qualification kati ate onenye yateekamu ye gwalowooza nti yoyo kubanga tewamugamba nti anaatuulanga mweno kooti anaabeeranga na bisaanyizo bwe biti bwewamuwakere wamuwa kooti tewamu definingira ani yaani ye n'aba defininga kati ye oba omunenyaki nfuna so tulina okufuba kooti ebeerewo tugiwe qualification tugiwe jurisdiction obuwandiike ng'abo beeyina owozesa bye babajjamu ebyo ekyokubiri tugilinkinge tugikwasaganye ku kooti ziri eki endala nti omuntu bw'aba afunye eno obutali bumativu ate tasigala nga talina gy'alaga kujulira ekyokubiri kooti eno tugiwe n'empaaba omuwabira otya mu process ngeri temwamuwa process mwamusuulira kintu kye kyanona yeetaaga kuba bujulizi yeetaaga kuba na lugambo gye bayita intelligence ate bakyali kooti ate anti kati bwe mwagireka era eba kooti kubanga bwe mwagireka so mugiteerewo empaaba ndi mwene kooti empaaba yayo eneebeeranga bweti tokeera nkya ng'olina bubeezi information ku muntu gy'otakozeeko due diligence n'omutwala omusuule mu kooti ebyo tubikanyeeko era tubikole tubiteekeko tugidefiningire civilian yani misango ki gyetakolako misango ki gyekolako kubanga ago ge mateeka mu apartheid ne mu slave trade ne mu gundi ya bazungu gye bakolaga white supremacism badefininga ne bagamba omuddugavu taatuulenga mu ssomero taasomenga ne bakiteeka mu buwandiike ne bagamba amasomero g'abaana b'abazungu tegaabeerengamu baana b'abaddugavu ne bakiteeka mu buwandiike ne bagamba abaddugavu tebaasomenga kutuuka wano tebaasomenga kino tebaakolenga kino ne bakiteeka mu buwandiike nga biwandiike bibi naye ge mateeka olwaleero nookeera waneeno n'oteekawo etteeka nti teri ayingira mu studio ng'ayambadde empale teeka si ddungi naye ng'olina oddigobera naye etteeka balikoze n'okatimba wali ebweru nti buli ayingira wano ojjamu empale era baligoberera wano mutugamba mulina kapeti nnungi wano tusiiba eyo gye tuvudde era mutugamba tutuuka wali tujjamu engatto waliwo yali aganya ozijjamu ataliyo teeka oli ne bw'aba ali ani comfortable nalyo amateeka tekitegeeza comfort nti nno gakkiriza buli omu tegaliwo kusanyusa tegaliwo kusanyusa kakati awali eyo abagamba nti netteeka lirina okusanyusa teriteeka lisanyusa likusanyusa terina kukwata naye bwe likukwata lwomanya nti etteeka liki libi bw'ogwa mu gaapu lyazo bw'ogwa mu gaapu y'etteeka lwomanya nti etteeka liki kati leka kuddeeyo ne weerima mbu amateeka malungi kitegeeza gaba tegakola teriteeka ddungi likola etteeka eddungi lyonna liriwo okunyigiriza etteeka lyonna etikolesa amateeka kubeera kunyigiriza si kusanyusa so tewali tteeka ddungi kivula baga nti ofeesinga amateeka
era bw'olituulamu bw'oti nga lyakubase liba likoze eki. So apartheid gaali mateeka ne bagateeka mu buwandiike nga toyinza kutuula na mwana wa muzungu nawe bokimanyi nga balina baasi zaabwe gwe mootasobola kutambulira nga boga nti wenabba bajja kunsiba nga balina supermarket gwe kyoti maduuka g'otasobola gendamu amawooteri g'otasobola gendamu ontegeera bulungi. Yes. So ago maki mateeka naye baagateekawo ne bagadifayininga bulungi. Nga tumaliza honorable amateeka gano tugeetaaga kooti eno tugeetaaga ng'eggwanga kooti kati gwe saawa zino gwe tuli mu magye kale tulabe eggwanga sinsi juuli eggwanga lyetaaga owaayi olwe bagamba nti wano temulina disciplinary committee weeri olwe bagamba nti muwulirize mukwatako weba bakusanze n'ow'amagye we bakusanga najje kakati gwokola kino ow'amagye mu bintu ebitaliiyo nze mbakyala Pesa tusaka tupulwali agamba ono ebirala you see mu bintu byonna mubaamu kye bayita excesses ensusuba wabaawo ebyo ebiyitamu kitegeera tewali kintu kitayitamu kati mbanze ensusuba zibaamu naye excesses tekitegeeza nti ekintu kibi bw'olya ennyo emmere neekutta tekitegeeza nti emmere embi gwabalidde nnyo naaba bakozesa kooti y'amagye okukola ebikyamu tekitegeeza nti kooti yembi onfuna bulungi kitegeeza nti abagikozesa bebaki bebabi naye kooti terina buzibu kubanga weeri esobola okukola omulimu gwayo naye waliwo agikozesezza okukola so kooti si yembi era tewali buzibu na kooti. Onzikiriza wano ketuulya amawanga aga Saudi Arabia, Abu Dhabi balina amateeka gaabwe aga sharia amazibu ennyo teri awo akanya era wefuna omuntu atutukaga nti tugende mu tteeka tusabe bamutuddize aweredde embeerero naye oteza gati amateeka gaabwe mabi ngo gaabwe okitegeera so teri tteeka lyogamba nti ddungi guudulo no there is no guudulo teeka lirina kubaawo to address concerns kukyusa kujja ekyo kyewakola obukyamu olw'etteeka onali bwetugenda kuwumulamu address concerns so bw'oba ogamba nti oyagala etteeka ne biri bali addressinga concerns likwate bulungi bannange lizibirizeeko ewamu liba terikyali tteeka liba lifuuse kiteekateeka. So there is no problem with having a court, a military court, or a court martial, whatever they call it. There is no problem. The problem is abagendo dikozesa okukola bye litayina ki kukola betutayina kukkiriza niyo kooti teyina buzibu